Zaako nnyo mukwano gwange najjo sinza okuba ng'otuwuliriza. Obadde omanyiiko ku eno sitoole butya Mbwatekamya bwe yaluuzingamu ekifo kye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati nno nkuleetedde omubaka eyeegoba mu kifo kye yekka na yekka gwali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Gwagala otweyungakokkirira wansi waliwo ekigambo subscribe mukikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Mwabali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo nammwe mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Habula nkubiriza mwenna bagenda mu maaso n'okusubscribinga bannange temwerabira koona mukadde. Omwe bwemaze osubscribinga koona ne mukadde kajja kuyambako okuleetera notification message okukakasa nti waliwo obubaka obuyingiddewo gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati nga December nga 29 2018 gafa Mbwatekamya ono yali amanyikiddwa nga member wa parliament MP Mulamba owa Kasambya County ya holding a meeting ennaku z'omwezi 29 n'avaayo n'abawagizi be nga 50 abaali close ennyo ku gyali mu hoteeri emu emanyikiddwa nga Travelers Hotel e Mubende. Yasharinga ebirowoozo bye oba yawaanisaganya ebirowoozo bye ne bannabyabufuzi oluvannyuma lw'okumala okuriliizinga political futures ye ng'agamba nti nno eri mu risiki, nti obufuzi bwe buli mu risiki ku biseera ebyo. Mu meeting Mbwatekamya yavaayo ng'ali open n'alaga konsaani ye ng'agamba intention yange ngenda kuba nga nsupportinga Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine owa People Power Movement. Bw'atyo bwe yavaayo n'agamba newankubadde abawagizi be bangi nnyo bamuwa advice nti ekyo ekikubo ly'okutte kyamu, nga bamugamba nti nno okuva mu kifo ekirimu popularity y'abantu oba People Power mu kifo ekyekyalo nga kino Kasambya nga President Yoweri Kaguta Museveni ne NRM basigadde nga bali strong, kijja kubeera ku risiki okuvaayo n'ova mu kibiina kya NRM neweegatta ku kisinde ekya People Power Movement ekya Bobi Wine. Mbwatekamya challenge ebisoomooza byagenda mu maaso nga bigenda mu maaso nga bijja mu byobufuzi bye. Ensonga emu eyali enkulu okufeiringa okupushinga proposals ye okusplitinga Kasambya ogifuula 2 constituencies. Idea eno yali egendereddwamu okumuyamba nga ye omuntu okugaininga amaanyi ng'afokasinze ku areas ezirimu high supporters, ezirimu abawagizi abangi. Naye ekirowoozo kino kyarejectingibwa, kyagaanibwa oluvannyuma lwa NRM aba intelligence network bwe baavaayo ne bakigaana. Kigambibwa nti nno ab'omukago aba Mwami Yoweri Kaguta Museveni omuli Beni Namugwanya baazannya paati nnene nnyo okusobola okulaba nga proposal edifiitingibwa ye bw'agamba Mbwatekamya. Kino nno kyaleetera Mbwatekamya okuba nga talekeddwa chance wadde ey'okuba nga awangula akalulu ka 2021 omwaka giri egyayita. Naddala okubanga abawagizi abasinga baali bavuddeyo ng'obuwagizi babutadde ku David Kabanda nga bamubaakinze ng'era beenyigidde wamu ne Namugwanya okuva mu State House, era kino kyaleetera Mbwatekamya obunkenke. Mu meeting Mbwatekamya yadi meeting n'agamba nti no yabulookingibwa era n'abeera nga tali willing okuba nga spreadinga large sums eza ssente ez'okuba nga ezakozesa okuwangula akalulu. Talina ssente zimala okuwangula kalulu nga omu ku banne
yamala okugwa mu kalulu n'agenda agwa mu nkuba ya ssente. Mbwatakamwa agamba eyo chansi ye teyagifunako, y'ensonga lwaki adde yeemulugunya. Nga tureflectingako mu nnaku ez'amabega, ennaku nga akyaliddwa oba nga akyaziddwa ku radio station emu bamuhostinga, n'asobola okuba nga expressinga desire ye okusobola okulaba nga avoidinga okuba nga akomawo, oba ye yali tayagala ddala kintu kyaggwa mu bwavu mu kaseera ako. Era Mbwatekamwa yeekiziitinga mu politics, era kino okuvaamu kwe mu byobufuzi kwatonderawo Kabanda, David Kabanda. Kyaggulirawo Kabanda ekkubo mu byobufuzi, era ekyamuleetera okuba nga apiyaringa mu Kasambya mu mwaka gwa 2021 mu general elections. Kabanda eyali deeply ng'ali connected ne NRM, era yatunuulibwa nga favorite replacement eya Mbwatekamwa. Ng'oggyeko ebya influence wabula ne financial yali abaakingiddwa Kabanda ono okusobola okulaba nga awangula akalulu kano. Era kino kyalaga nnyo nti waliwo situation naddala mu growing ya politics okubanga NRM yatekinga control. NRM ng'etekinga control ng'ekozesa ssente okusobola okulaba nga ekumba abawagizi, era nga efokasinze nnyo ku Patrick Nsambya MP saako ne Namugwanya abaali emabega wa MP Kabanda okusobola okulaba nga akukumba obululu bwe yakukumba obwo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Obadde ku Yugi Updates TV, kubadde osinza okuba nga owuliriza bino ebyafa, tubadde tukuza ku flashback olabye engeri ebyobufuzi gye bijja byeyirulamu. So gwe munnanga ali eyo nga weefuula ow'ekitalo, bangi balemereddwa. So olina okuba nga obeera popular mu bantu bo ate nga n'aba constituency bo abalonzi bo obassaamu ekitiibwa saako n'okukola ebiba bikutumiddwa. Jangu mu comment section otutangaaze ku nsonga eno. Gwagala otutwengako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba nga otwengako ddala bulungi. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba bali mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo. Kimanyi temuva ku Yugi Updates.